Okusinza okwebaza okw'ekitongole ekibunyisa amazzi mu ggwanga okubadde ku kitebe kya mu Kampala kwetabika abakulembeze b'ekitongole kino abakulembeddwa mu ssentebe w'olukiiko olufuzi Engineer Dr. Badu Kigondo bamaneja waakyo n'abalala. Kulembeddwa mu Ssaabalabirizi Dr. Steven Samuel Kazimba Mugalungu okubuulira kwesigamiza ku kitabo ekyawandiikibwa ekibereberye engeri Katonda gy'azaakozesaamu amazzi okutukuza emyoyo gyaffe. And that's why Jesus said, he who is thirsty, come to me, I'll give you the living water. So water represents the Holy Spirit. Akubiriza abazadde okuteeka eriiso George ku baana naddala mu kiseera kino eky'eggandaalo n'avumirira obutabanguko obususse mu maka. Somebody goes to speak and from parliament. She goes back home and money beats her. Can you imagine? Society people should really be transformed. Kigondo yebaza Ssaabalabirizi okubali ow'emyoyo nga byonna ebyogeddwako bakubyefumitizaako. I've had the opportunity to see the Archbishop on the screens. And I really want to thank my colleagues for that team spirit. Oluvannyuma Ssaabalabirizi aweereddwa ebirabo eby'enjawulo nga n'ensimbi ezirundeddwa ensuwa embukadde bubiri za kuweebwa abaana maka gasanyu Babies Home. Ate mu kwongera okunyweza ebyokwerinda mu ntambula ez'olukale naddala mu kaseera kano ak'eggandaalo RCC w'e Kawempe Haji Nuru Njuki aliko ebiragiro by'awadde baddereeva ab'e Kawempe division ebigenda okugobererwa mu kusaabaza abantu ku luguudo lw'e Bombo. Kale buli ddereeva wakwambala ettaawo eriko ekigambo kya butofu okusobozesa ebyokwerinda okwawula baddereeva ku bantu abalala. Njagala munyambe mwambale amataawo, njagala munyambe bano banywezemu abo mubakwate. Alabudde baddereeva batavugira ku luguudo luno nti anakwatibwayo kakumujjuutuka n'asaba abakulembeze ba butofu okuyamba gavumenti okunyweza ebyokwerinda mu kiseera kino. Mufeeyo nnyo okulaba nga emmotoka ziri ku nguudo ezibazikolera kuba kyekivaako obumenyi. Abadde atongoza ofiisi eguliddwawo okuyamba ku baddereeva e Kawempe. Haji Sadat Sendagire ku lwa butofu akubiriza baddereeva okusigala nga bakolera wamu. Muleme kuvugisa baddereeva baffe bubi kuba mwagala okutuuka amangu. Kuvuga abasaabaze baffe bulungi n'emirembe n'obwegendereza. Kirala ndabula omuntu yenna abatikira mu makubo, abagenda batikkatikka ku makubo, abateeka amamotoka. Tugenda kufaayo okulaba nga tunoonya ekifo Obulwadde bwa Kkookolo kikakasiddwa nga weeyongedde mu baana abato mu ggwanga nga abanaasoma mu 50 be bakwatibwa obulwadde buno buli mwaka. Bikakasiddwa Dr. Peter Genza okuva mu ddwaliro ekkulu e Mulago ng'akulira n'ekitongole ekya Blessed Child Foundation ekirabirira abaana abatamiivu b'ekirwadde kya Kkookolo ategeeza nti okwetooloola Africa abaana abasoma 5,000 be balina obulwadde bwa Kkookolo. Registers approximately 5,000 new childhood cancers every year, and yet only 30% of these make it to a cancer treatment center. Embeera enewaliriza abakampuni MTN Uganda nga bakulembeddwamu agikulira Sovia Mulinge okudduukira ekitongole kino okuyamba ku baana abalabirirwawo. Abakoledde akabaga kasekukulu okubazzaamu amaanyi nga bayita mu pulojekiti eya Change Makers Initiative ey'omulundi ogwokubiri ngeri etunuuliddwa okukyusa obulamu bw'abantu mu bitundu. In this season of Thanksgiving and giving, to just make sure that we reach out to those of us who are less advantaged than probably we are. Dr. Jennifer Zungu asabye abazadde okufaayo ennyo okukebeza abaana baabwe obulwadde obwa Kkookolo. Omwana oyo bandibadde bamuleeta e Mulago ne tumukebera ne tulaba oba ddala bulwadde obulala oba kansa.